Omukulu Kapere. Essanyu ngali kubuganye ku matama. Essanyu. Limbuganye nsubirayo ka baby banange ka kuwala. Kulika. Banange mwebale. Omukyala asumulukuse bulungi. Sawa yona agera asumuluka bulungi kyemwanyi mu linnya lya Mukama. Owulira otya muli? Bana mpulira essanyu lya maanyi nnyo. Nkulaba toteredde wenna. Toteredde kugamba ndi mu kabugu ttano. Nga bwe tubeera mu buliri nga tubeera mu kabugu ttano. Tubeera mu kabugu ttano. Mutanya kyepo muddeno. Kaakati nange essaawa zino ndi mu kabugu ttano kubanga omwana w'obuwala oyo bw'aba azze ku nsi wa mukisa. Wategesedde erinnya ly'omwana? Omwana tugenda mutuuma erinnya lye baliyita Gulisi. Litegeeza ki eryo? Erinnya liba lya mirembe. Liba lya mirembe. Ate waŋŋambako olumu nti abaana bo batuuma mannya g'abakulembeze ba Amerika. Lwaki ono tomutuumye? Kati nze omu Gulisi tugenda kwongerako erinnya ly'omukyala w'omukulembeze. Omanyi abantu baba n'amannya ana. Osekeera ery'ekika, ery'eddiini n'ery'omukulembeze. Kati tugenda mutuumayo eryokuna erya mukyala waani wa Biden. Mukyala we. Oli mugezi. Ndi mugezi nnyo ebyange wano obwongo. Naye essanyu ly'olina olwaleero tetulirabanga. Gugwerengera kasiya. Olaba ebiseera ebisinga. Nze Kapere. Zitera kuseka kituufu. Naye empewo engeri kenfungudde ku matama. Nenfuwa ku matama nigebikkula keeka mwenyu kolaba. Omukyalo olubuto lwamulutandise essaawa mmeka? Wabaddewo bakubidde busikasi mu kuvayo gy'obadde kiki? Lwamutandise kiro. Ssaawa nga mmeka? Zabadde mu ssaawa nga 12, 11 awo, 10 then nenkubira mukwano gyange ne bamukubira nangamba tata Trump nteraka amajani. Nga mama Trump yakugamba? Nteraka amajani nywe kati nemufumbira chai so nga n'emmotoka bejja era nenkola ki n'omufulumya. Ssaawa nga mmeka olwo? Ssaawa nga mu kitundu ey'okumakya olwo nga bukedde. Akacaayi wakamufumbidde n'akanywa era ne flask ali nayo eri mu ddwaliro nekomawo nenkima bedi cover ey'okumubika era nentwala n'ebintu. So kati essaawa zino ndi kubeera n'abaana bano kubanga abaana bato tebalina ngeri gye babeerawo bokka. So kati essaawa sina kuleka nnyumba yange kubanga ebintu bange bajja kukola ki? Bajja bibba. So bakubirira akasimu nti asimulukuse awo nyera nejjayo sukaali nyokujjayo sukaali. Ogenda kuzaala omwana ow'okusatu. Essanyu COVID omujja mirungi byereere. So omwana oyo gwe mukisa gwange bwe buwanguzi bwange kugamba kwe kunsumululwa kwange. So nkomyeko oyo omwana kakasa tata Trump ebintu ebivuddeko sibivaako. So kati essaawa zino ndi mizigo kubanga tekiba kirungi kuzaala abaana bangi kuki. Kapere oli musajja mugezi. Ndi mugezi. So kansooke nkome ku abasatu. So nga abasatu abo kantira mbeera nabo. So kati nga bwe nnyunya n'akasente ak'okukula ki poloti. Kubanga essaawa zino nwemba nzimba ennyumba yange ya bisenge 7 bimmala kubanga abaana bangi basatu balina okubeera mu kisenge ekyabwe ne maama tulina okubeera mu kisenge ekyaffe abakulu. Naye akamwenyumwenyu nga tekakugwako. Empewo yanfungudde ejja ku matama ejja kumala kuggwayo kadde ku buti buddeyo munomo. So kati singa webadde gamba nti nga omanyi nti ennyumba tulina okuzimba ennyumba nga nnene abaana mwe banaabeera n'abeewaabwe banajja bwe banaasulanga n'abeewaffe banajja ne basulanga si kupangisa loogi bw'ate mpangise loogi mbwate basule Kapere endongo ebadde nzigale emyaka kati 2 naye mu buufu obwo omukyala wategeka akasente akasobola okumuyambako okusumulukuka nga tewagenda kubeerawo paniki mbwate sina sente abasawo bagaana okukola ku mukyala oyo?
eyo embeera wagitegekera otya? Muganda wange Junior oba Viki muganda wange ebintu bino myaka 2 singiza sente naye akasente kembadde nninawo kembadde ntereka buli ampa nentereka so kati okuva mu mwezi ogusookerwako paka myezi 9 abadde anywa eddagala abadde alya abadde anywa paka omwana waffe nga tukola ki tumukuza kati nga omanyi nti sente ezo zivaawo ne zifuluma ne tufuna ate ne twongerako abadde kogamba nga omanyi ebyeddwaliro mu bufunza akasente weekalye essaawa zino oba tewali akasente essaawa zino ketwetaaga kaddwaliro ddwaliro bakubye ebbiru ya mmeka? ya mitwalo 5. ku mitwalo 5 olinawo sente mmeka? mitwalo 5 kubanga bali ddagala bala azaalisa tazaalisa bwereere liri eddwaliro si lya taata wange si lya maama wange si lya jjajjange mitwalo 5 so bansaasidde na busaasizi nga kapere kati kugamba mba kugenda mu birala badde ndi mu bukadde naye bana bazaalisa ate bazaalisa bulungi mitwalo 5 saawa zino wolaba kamwenyimwenyi kalaba naye ebirowoozo kati akasente mitwalo 5 go wadde wagategekanga weegali oba tekuli anti kati era naawe obirabye so atanaago twameguddeko okugamba sasuddeko mu bufunze kati wabulayo sente nga mmeka eddwaliro tulisasule yadde tetunalaba ku bebi waffe oyo mitwalo 3 wabulayo mitwalo 3 totuwaddeko babukwatemu kati kino ekyo kankikole bwe nti ekyo ekyemitwalo 3 egibulayo kale bino byenkola wano ku Wonderboy ne Vic Exclusive Wonderboy ne Vic Exclusive Vic Genius the songwriter nsaba buli follower wa Kapere ku TikTok buli follower wa Kapere Instagram Facebook buli wamu simanyi ndabika bulungi era olabika bulungi era wafuna sente akasente bantu be banteekamu mbadde nkyali kanziguse ensongayo nsaba ekitono kyolina bambi contributinga Kapere omukyala we asumulukuke bulungi nange bambi nfunye akamwenyumwenyu lwa nsonga muganda wange ono Kapere mwagala nnyo nze Kapere ngenda kubaako kyemuwayo tucontributinge ku mitwalo 3 then naawe osobola okubaako kyocontributing ekyange sigenda kireetera mu camera I think naawe kyogenda okumuwa togenda kimuwera mu camera so tucontributing eddwaliro ate jjukira nga tumaze akaseera k'eddwaliro Kapere alina okufuna ayimini omukyalo oyo yeetaaga okunywa obuugi si bwe kiri kankuwe kamera gwotanye ensonga eyo subscribinga ku channel ya Kapere bagiyita Kapere Lufotose UG official mubadiza sabo nakawere bw'anaavaayo kati ez'obuugi ez'ebyenda ez'ekigere ziyimiridde zitya bingi kubanga ebyenda sibajjukira abakyala baba bavudde mu ddwaliro beetaaga okunywa ebyenda beetaaga okulya ebyenda then yeetaaga okuwuta akasipu k'ebyenda then ekyogo kyokunaaza omwana n'okunyiga nakawere kubanga essaawa zino ebibira baabitema mu Kampala eddagala lya bbeeyi okunyonya ssente anoziwo yagenda okuleetera ebyogo ebya ddala mwana abe n'omukisa nga kitaawe tata oli wa mukisa kubanga abantu bangi nnyo banjagala kituufu oli era senga tebaali tebanjagala sandiyimiriddewo mu mbeera eno ya covid sikulimba kubanga senga covid oyo senga baali tebanjagala sandiyimiriddewo era senga nafadda bantu bafa stress bantu bafa birowoozo bantu babeera aliikirivu naye abantu betubeeramu mikwano gyaffe abatwagaliza be batufuula ekyo so ne batugamba nti akatono ke bafunye osegeera kyewolaba nze neebaza nnyo abantu bange abali ebweru omuli mami waffe omulungi nnyo omwagalwa omukyalo ow'embogo mami Namagembe Nuuru ali Sudani osegeera ne tubeera ne muganda waffe Freddy Lumu ne tubeera ne Freddy Lumu Freddy Lumu abeera London abo bonna osegeera afande ensi egula mirambo
abo bona bafande nsegulambira kugaba bati amanya go tetujja gabera banji bakubereddewo kale obugambo obutalekeka banange besimenye ne besogeddeeko temunyiga temuzimba mitima mukimanyi basabe busabe mukyala asumulukuke bulungi bansabire mukyala wange kale nsaba tuyimbemu nga tuyimbira omukyala akayimba koba okamanyi Kairini namatovu jagana ngazala kuza waliwo akayimba koba oteekamu akayimba bakayita bampita taata kakati onyambye nkuze ze mu bulumi bwo mwe nfunye ekitiibwa kuliko omwana mbagala nnyo bannayuganda bannange mwenna mushiyalinge mufollowinge mulikinge musubscribinge bambi mbegayiridde konna koolina enamba eri 0706 346 eri 0706 346 eri mu mannya ga Mbuse Yokaana era ngenda gibateerako ne ku screen ki weebale nnyo tewali kugamba nti tebaagirabye so konna koolina oba 15 oba 1000 ebebiri gwoba oli kugamba oba gwoli nagagga gwoli sobola okugamba nti nze ntaddeko obukadde 2 tukyabizza kale tewerabira okay tewerabira ku subscribinga ku channel ya Kapere Lufotos UG official tumuwagire mukimanyi nti abayimbi social media zezibabezezaawo ba comedian n'abatutumfu bonna abambi mbasaba muwagire omuyimbi ono wa comedian waffe Tata Trump banaye bakuyita tata kati okuze. Thank you so much for subscribing on all our media platforms or our YouTube channels, mostly olwalero subscribing ku channel ya Kapere Lufotos UG official, following ako Vika exclusive YouTube, Instagram, TikTok and everywhere. Okosako ne channel yange ndala emanyiddwa nga Wonder Boy. For that reason, a sign out. Buli yenna ali eyo okujja okwegulira akuuma kuba kakati nze sindise ssente zange olwaleero era akuuma kakano kantuuseeko nkafunye okuva mu Ronald Sons Kireka Kamuli Road. Neera nze natandika okwenogera ssente n'olw'ensonga bakyala bannange mwenna abali eyo muleke kukkiriza COVID batuulako. Njagala mugende musindike busindisi ssente deliverance akuuma nga kakutuukako deliverance yaba Ronald Sons. Tulina ekika ky'emberenge oba seeds ezisiikibwamu popcorn. Popcorn oyo mulungi, manyisi nti buli popcorn abwatuka. Kati bali antisanizi twasala tuti bakasumazi bafuna obuzibu okufuna ekika ky'emberenge ezizibwatuka obulungi. Kati popcorn oyo wali ku office abwatuka obulungi. Gwe kola order yo eyetaze emberenge ezo ne akuumako tujja tubikutuusaako wona wooli. Ne Ronald Sons Kireka bayinza kuma akasika popcorn sika masanyalaze weyambisa matuma ndagasigiri.